Omunnyo Ku TV tukulisa mu kumulamu ko tukwadde kuwanvu nnyo tukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya tuba tutunudde ensonga ez'enjawulo tugeza omulamu nga tumaze okulaba amawulire kuva ebweru w'eggwanga ensonga tuzirabye ne tugamba nti ekirwadde kya COVID-19 tekirina class tekisosola munnaffe Riek Machar Vice President w'eggwanga erya South Sudan n'omukyala Teni bakwatiddwa ekirwadde kino ate ne staffers ab'enjawulo batugambye nti olunaku olwaleero bagenda fulumya list mpanvu nnyo ey'abakwatiddwa ekirwadde mu maka g'omukulu oyo bagenze mu isolation bagenze maaso kuba nti bawumuddeko beeyawudde ku bantu ne public ogenda mu maka gaabwe bongere okuba nti bajjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 kati gwali eyo agenda maaso ng'owakana nti ekirwadde tekiriiyo kitunafiirwa muntu yenna olabika nti muli ku mpaka za wattuuyo mulengera abantu abafa 12 100 8 7 5 ne bagamba nti abatono ennyo abaafudde mu nsi bweti babadde 10 nenga n'ekikumi bwe kibalabalamu babeera abantu bangi bagamba nti leero bafunyeko chance bafiiriddwa 5 naye ng'olabira nti embeera eyo nzibu nnyo twongere okusabira eggwanga erya Uganda ate bannaffe South Sudan yo embeera nzibu nnyo kubanga balina week system ly'eggwanga etto erisingira ddala okubeera etto baafuna obwetwaze 2011 gy'emyaka 9 naye ng'ate ebintu byabwe bakyali mu kutagala kw'amaanyi ate ng'ensala eyo Sudaani eregu tulaba cases ezivaayo ennaku zino nnyingi nnyo omuli bannaffe bannayuganda bennyini bakebera nga balina ekirwadde ekya COVID-19 naye twafunye okukakasibwa nti kati gina expert ebyuma ebyo ebyateereddwa ku nsala emutukula bigenda kuyambako obaolyawo okutangira kati tukyafuna cases nnyingi olukuzuula nti olina ekirwadde oddizibwayo buddizibwa butereevu gy'obeera ovudde bw'oba tokirina ogenda mu maaso n'obeera ate ne weeyongerayo. Mwami Lumu President yayogedde ku nsonga ya convoy okusindiikiriza ebyamaguzi nga bakozesa abajansi naye n'ekyo kijja kujja singa embeera enaaba egaanye. I don't think that we should wait anymore. Kyetwandisookedde nako kubanga kati abantu kizibu nnyo okubafuga buli omu alina endowooza ye kati kyebandi badde basookera nako kubajja ekyo nkiddamu buli kaseera convoy va ku booda genda ku booda va ku booda bazze gye wabajje mudde wammwe don't even waste your test kits on them okujjako bano abafu aba Uganda naye tugenda eregu tugenda Congo tugenda Rwanda no we mubawerekere bagende outspending ku mafuta naye this will still continue n'okutwewanisa emitima abantu abatwewanisa emitima si bafu kati baweze bisatu bisatu kuliko abaffe bameka kati baweze tujja genda mu 10 nga byabwereere kubanga at least ye president ekyo yakirambise bulungi naga nti ebyamaguzi biteekeddwa. It is not good to add on our statistics. No. Abantu babakwatire babavuge babatwali baveyo babazi. Wow. President ebintu byabiwulira bulungi naye ndowooza ate ye akyagumyemu koga nti kuba ndowooza yabadde agamba nti akaseera kano ategedde n'amanya nti abantu bano emitenda giri 3 mwe badde bayita nti emiwaatwa gibadde 3 ab'ebimotoka porous border oba ensalezi abantu okuyita mu panya eyo okujja then n'abantu abadde bafubutuka mawanga ag'ebweru n'amanya nti abo definitely the Ministry of Health olw'okuba emanyi nti porous borders we ziri eteekwa okuba yasindikayo ttiimu yayo ekola survey neerabanga community infection teziriyo era high rates zeyongedde kubeera mu truck drivers kati abo betulina okusimbako essira. How are we handling this? Ndowooza tukijje mu East African region tusooke tufune eddagala wano kubanga yo Rwanda yakola ekyayo nti nze kati nkola bwe nti saagala kati olaba ekye Tanzania ne Kenya oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ku bantu b'ebimotoka bano kati Magufuli yeyagaddewo ewuwe yagambye ebimotoka ebiva Kenya mutikulire ku nsalo emaali mugireka muddeyo wammwe mutikulirawo ffe tubiteeke ku motoka ezaffe tubyongereyo yakirina e Rwanda kuba e Rwanda bo either otikulirawo oba bo kuwate relay driving ne bakwongerayo ewaabwe munda tomala gayingizaayo kasasiro wammwe tuuka wali ku boda bw'oba tokkiriza na nteekateeka eriwo okyusa oddeyo ewammwe
ndowooza kati bwetaagamu embeera ey'obukaawe ebyajjajja ebyokuwembejja abantu bateekwa okuba ekigambo kyo yasoose na mmere nti emmere mugirye bulungi emmere waba nkugambye wali edi kyenkugamba nti kilo 2 n'ekitundu sayansi yalaze nti zisobola okukola ennaku kaakati omuntu bw'aba akuwa emmere n'asooka akugamba ekintu nti gikwate empola aba ategeeza ki nti yakkekwa nedda aba ategeeza nti you still have a long way to go anti kintu kyenkugamba nti olugendo lukyali luwanvu gye tulaga kyaba asoose okulabulako naye gw'oba tokitegedde kati the mere fact okugamba nti emmere mugirye empola kitegeeza nti ne December ojja kuba okyalya kwenu naye nga gye basooka ogiwa bo bali kuki anti kaakati yagenda okulaba nga bagiryanga omanyi bagirya si kivubi ng'endiga waliwo ebisolo bibiri ebiri emmere mu ngeri ey'enjawulo endiga erya bubi gwankuba gunaasibuka omuddo kaakati pulezidenti yabadde ayagala tugirye nga mbuzi mpolampola eryapa embuzi eryanagonjebwa kano kankya kano kaggulu kano kankya naye endiga gwankuba gunaasibuka gwankuba kaakati ebyo byamusobedde kaakati awo tukoze tutya ndowooza kyavudde aleta sayansi oyo naga nti bannanga akawunga kano bw'oba ogoyezza bwoti wamulengedde nga aleese ne minzaani okukapimirako bw'opima bwoti twalako kano kakwota omwana mweko kakwota kasobola okumubeezaawo kaakati akawunga ako nze abantu bafune obuveera bagende nga bateekamu ekikopo kimu kimu kiro era hafu kati abafumbi obakasukira wali mufumbira akagundi akaveera kamu kalimu ekikopo kimwa obulala n'obuggalira that is how you can naye bagamba nti genda oseneko awo bajja kubeera nti but what does it indicate kitegeeza nti alinga abalabula nti kino tekinnaggwa emmere mugijajamya naye kino tekinnaggwa kikyali kituuza butuuzi sigenda bongera ndala ng'ate tukyagenda wa gwabadde alowooza nti mu Juni mukivuddemu oswadde bw'alinga agamba that is my interpretation kubanga bambaga nti yatuwadde naye n'atuggyako okuba waki okututa kati mwabadde mumusuubira amalega gamba bugambi nti ki kuba buli omu abantu bakyamuukiridde kubanga olunaku olwajja ndowooza lwasinze abantu okubanga bafollowing ebintu byajjajja nga babadde ajja ng'ayogera ebintu ebyenjawulo mpola bwe yatuuse ku nsonga ya mask naga kakati nasooka n'asiriikirira namu naga tugenda kugaba obukookolo bwa bwereere buli munnayuganda awo ne bakuba mu ngalo kubanga abaddewo era akasandali nga omuntu agamba tasobola kukwata siringi 1000 oba 200 kugula akakookolo ka buli lunaku nga talina na za akawunga naye agule akakookolo ndowooza mawulire gamutuuseeko naga nti kakati awo tugenda kukola enteekateeka ey'enjawulo nga gavumenti tugabe obukookolo buno eri abantu naye akasandali kali awo bagamba nti emmere ng'ebadde etambula mpola obukookolo buno bunaatuuka kakati okusinziira ku mbeera eyabaddewo basoose ne batugamba nti pulezidenti ajja kwogera ne bagamba tajja kwogera kati kiki ekyabadde erudda awo bakuyita kutetenkanya ebintu birabika byabadde bisobye I hope they had a cabinet meeting ku Monday lwe babeera nazo they had a cabinet meeting eteekwa okuba nti yabaddemu disagreements nkumu abantu tebata kakati tetubata naye tubagambe ki awo wabaddewo okuyiiya kuba ndowooza bamugambye oba oyogera oba toyogera ojja kwogera wateekwa okubeerawo okuyiiya naye ng'omuntu alina okukasukawo ekirimbo kyawa pulezidenti kyalina okukasuka eriki republic nga kiri convince somehow okibange 50-50 ataano babadde bamaze okusalawo nti bajja kwongeza naye bongereza ku ki kuba nti bagala tugenda ku phasing out kyetumanyi nti ziri phase out ziri 4 phased out oku easing lockdown zigenda kubeera emirundi 4 katuli ku yakubiri eyasooka twagirengera ebyalimu okutaba naffe bamakanika okutaba ababazi okutaba okiba ebyuma aba restaurant bannaffe abatunda hardware ne babata mulundi ogwasooka naye nga kati atunulira n'agamba nti kati eno conglomerate erimu population yenkana kibogenda vis-a-vis infection abantu economy egenda gatta ki ku economy ate bw'otunulira rate of infection singa tunawatwadde abantu bano kigenda kubeera nga kyenkanawa ndowooza babalansingamu n'aweeyi nga economy
egenda gattako ki naye singa obeera obatadde ate rate of infection singa tunaate abantu bano bonna obulundi gumu lufaaya ne bayingira mu kibuga oba ne bayingira mu bitundu ebyenjawulo gye bakolera akanyambera ekokwatibwa ekirwadde kikagenda kubeera katya kati awo nabo bakiweyinzemu naye nga jjo akasandali twafunyeko ba inside ne batugamba nti akasandali okusinga kabadde ku kabadde ku boda wabaddewo kalumanywero tuzite tetuzita era ne bagenza okukakkana nga boda teziteereddwa bw'ogamba nti emmotoka egenda kutwala ki half tebadde etwala yes abo si be bantu 7 7 buli ro y'abantu aba babiri kati ate tosobola kuta boda social distancing eri gy'okola mu taxi oba togikoze ku boda kati boda social distancing yogikola teriwo omuntu agwa mu mugongo gwa munne nze ndabayo n'abeebakira namu n'okibuuta bulungi bwe kiba gyekiri naye kaakati ekizibu ekirala ekya gavumenti kyeyabadde efeesinga ng'eteekwa okwongezaayo naye what plausible reason jewa era ako kazzenga kacyansi nti tufune ekya omanyi waliwo ttiimu eyinza okuba nga mwagala okutwala ekikopo naye nga bw'ogikuba akagoolo mugenda okulaba nga liifi lyakuwadde ekkoona ne mulyoka mujjayo defenda wamwona akola ki mukyenda defenda namba 5 nga ye muwanvu bali bonna bagenda okwedinga bumpi obuli eri n'alyoka akoona omutwe ogwakula ne gwola mwena ne mudduka ne mweyo kati kano bakalese nti kati masiki yeso tukasukewo ate ng'era okukkiriza bukizano ga kakati era buli makati ate naye ate masiki kakati kasita mwagenda ne mwenyongoza ate mmere nemyegula ate ndyoke ngule masiki kati ako ke kabadde akasembayo wali osanye ku luddo omuntu ayinza okuba akutwaliriza n'olyoka okasuka kaddayisi ne kaleeta emikaaga kaagaawo kati kano ke kabaddeko kakagamba nti kamazeemu ekizannyo beekwasiza ku ki ku bukookolo tugenda gibawa kakati obukookolo wakiri ofunamu akalembereza kubanga gundi esooka eyabaddewo nga tosobola kumala kugamba nti no community infections ate abantu n'obaggalira tulina bagamba nti ate abalwadde bavaawa babimotoka be bajja kubanga ekyo kibadde kiyinza bannayuganda lwaki tukyasigadde mu muggalo nga tetulina abalwadde kati omuggalo mugenda gusigalamu muki technically bagiyita technical knockout ko nti akukutte mavumbavumba nti kati ne booneekalakasa nogaa nti ngenda kufuluma lwampaka nzigye emmotoka yange ey'obwannannyini agamba naye tetunaba kugabira ate tukyalina enteekateeka y'okugaba masiki tetunaba kumaliriza ogirozzayo emmotoka ye bakafunye nga kacyansi manduso era yaleese kaidi ako kubanga ate yabadde mu kabineti kati anamuwaki mudaali oyo wa mudaali wa mudaali ng'abasawo bagenda okugabira oyo wa mudaali bwe bina biteredde gye bujjako maaso eyo era ndowooza bwe basiibudde awo pulezidenti tatera kuba high five anti atakyabakiriza kumusemberera ko yakakubyemu leero ku luno nti kankoledde onkubidde paasi kabadde kayitirivu nnyo agamba no basajja bandeseeko akasandali sirina bwembeeta kuluzaako naye lesibisi wali ovuze ku gaali nga ozze ovuga akagundi nga kambuka akasozi katawaanya naddala bino ebigaali ebyo ebyamaanyi ga kifuba va ku buno obujegere bukyenja naye bw'otuuka kaserengeto toyagala kagweyo olyoka n'ogira namuwooti empewo ekuyite kuno oke zonna oyita kaweweevu naye kakati tosobola kwagala kuva mu kaweweevu kati kebaliko ne bwoba gwe tosobola kuva mu kaweweevu
That is the reality. Kwaka akati waliwo nti ate uli munnabu yabufuzi bamukuta kuba gudirali wali. Gwoyogera wekka. Ne vice tayogera. Nze ate voice ayogera biki? Amuwemu ona yajja atuwa atulire muko. Engome empunye emalogira ng'atoleta na munjoloba. Oli vice. Bw'omanya bivuga. Kati bana bali mu office emu. Bali mu office emu yabwa president. So there is no need for the vice president to speak. What are you going to speak? What? Kubange era jjo twagati kati lwaki tasinse vice president oba ali busy. Okusinga okusaza amonti abantu bamulinze okuva Sunday yatugaa nti ngenda kujja. N'atuka ku last minute naga tagenda kujja. Akaserengeto tosobola kwagala kuva ku gaali ebiserengeta. N'akayo okawulira konna kati. Ate yakawungeezi. Obudde bonna buli kulu bulungi. Kwaka akati bw'okola gundi kino okuta. N'ebibuuzo ebigenda okujja okuva eno bano babuuza kino baba zino zaddawa bino biki kati olina okukola gundi eyo okugivaamu nga mwenywezezza kubanga abantu baabamu bayinza okuba bakwata mu nva nga kijja kubeera kizibu okunnyonnyola kati balina naye ekyo obuyinza bapulezidenti bonna kati bwe balina mu nsi your word is law. Tosobola kwagala kumala gabuvaamu bwoti. Directive efuuka tteeka. Tosobola kwagala kubuvaamu. Era walengera bweyogera ku bukokolo sabbiiti yaggwa omulundi ogwasembayo nga 4 lyafuukirawo tteeka. N'instrument ne bagisaako omukono kati tteeka lyakwambala kakookolo. Tekyatwala na bbanga nti genda balikubaganyeko ebirowoozo simanyi parliament ekole byekoze yagamba bugambi kati okwambala masks it is mandatory in public places. Minister by'obulamu n'agenda n'asayininga instrument era kati kigenda kutandikirawo. Kitegeeza teri abuuza nti kati parliament ne bino bye yabuuzanga nti ate wano mwataddewo mmeka wano mwateesewo mmeka tekyali bibuuzo ebyo. Bigenda maaso waga nti tuli mu lutalo tewabeerawo budde bwagenda maaso kubuuza ono yatwala kyenkanawa ono ali kukiriwa ekintu kye tuliko NRM erikaweweevu evuga Kaserengeto tewali naji bano ate gundi ate tewali teryagikwa ku mukono tewali era gwe kakati batandise kulaga manifesto politics awooma teri ababuuza nako era yagamba katutuuse ku kinaana 80% tumaze okukwasaganya okuva olw'omwatu wa 2016 tubitambuza bulungi mulengedde era bitambula kati jo energy yavuddeyo n'eraga byeraze engeri gy'esobodde okukwataganyamu ebintu byayo amasannyalaze mugalengedde Isimba Kaluma tambula kati awo tewali azza muliro ani anaakuwuliriza tewali azza muliro kubanga ne bwoba olina ensonga zong'oli nakapiripiriti tetujja kusobola kutuukayo kukuwuliriza tetulina ntambula ekintu kiwooma kati kibaliko kutuukako okulabika nti owa ensonga zo oyinza okuba olina ensonga zo nnungi osobola okuwa analysis ey'enjawulo naye embeera bwe naye katutambudde tutya okuva mu nnaku zino 14 golowooze 14 zino abantu bano bagenda kukola batya tunaaba tufunye obukookolo ddala mu nnaku 14 baani beyatadde bano kubanga kati teri kitegeeza nti nga bwe twalaba bannaffe era mu nnaku ziri ezasooka beyasooka okuta beyata bannaffe abookya ebyuma bannaffe ababazzi bannaffe abadiweya bannaffe bannamateeka ne insurance companies twazzeeyoko mu bitundu ebyenjawulo abo beyata ng'embeera yabayinga abantu batambula ne batambula kuba yagamba nti kutambuza bigere oba okufuna baasi oba okukola ki bwana wamala twali wano nenkugamba nti ffe gye twakulira ewaffe Esseguku waliwo omuntu omu nga tunoonya empafu omuntu akuwa empafu nagamba naye tokuba enkonyogo linnya bulinyi empafu gye ziri bw'oba ozaagala sigaana naye saagala kuba nkonyogo kunsuulira wano biki bisaaniko n'otunuulira omwana ow'emyaka 7 engeri gy'obatikwa omuwafu ogulina gaasi eyakula nga n'ozitunuulira nga gye ziri omwebaza bwebaza n'ogamba jjajja kankomewo
teriyo ddala lyosobolera kukola ki kupanga kakati okuwa amanyi nti kale nkutadde mukayana nnyo naye embeera ejja kukola ki ejja kukuba yokka waliwo ekintu ekimu kyenyinza okukola ki okusibisa ya kakati abamagala gimulina nnyo kerere nammwe mukole mugende batadde naye kakati bonna bali eyo bayuya bwayuya motoka ki yagenzeeyo okukolebwa zino zivuga ebyamaguzi bazigendeyo ddi bonna bakola byamaguzi kati ekyamuteesa abagalagi yali nteekateeka y'abannaffe abavuga kago kubanga zafiiranga nnyo ku kkubo meka abantu abasinga okukola okukanika wano bakanika zino motoka zaffe bukolona bwani VTC byani obubweki bwegalagi zosangayo emotoka kati omuntu oteekwa kubeera ng'olina akiri mingi nnyo nota n'ogamba nti you appear to be giving somebody something kumbe tekikoze eki omuwesa kkono n'omugisaako sina kumuggyako you just appear to be kumbe tekiriiwo mu reality you just want to control these people systematically anti ye psychology oyo osiba kimu kyo kirina okimuteera nti abeera atamukoko eno yenna bwati nga bwamutadde eri n'ateekayo oluwonko oluwanvu nassaayo ekigulumu ekiwanvu ekitasobola kuba nti amazzi tegasobola kuyitawo naye ng'eno atadde yonna anti mwagala nnyo oggira kati otambula emirundi 5 nga tewali azze nakugulako ntebe ng'ate otambuza bigiri oddeyo buzika n'ogamba akatulinde kubanga era mu kiseera kino bw'oto omubazi mu kaseera kano kiki ekyamenyese ennyo kitanda kyekyetaaga okuba nga kiddizibwawo amangu kubanga bannaffe abasinga obikozesa baate baloogi oba obufo obuli obw'enjawulo bo buggale mu kaseera kano kakati awo endowooza akasandali kabadde k'amaanyi okulabika nti pulezidenti awo bannaffe bobo babikooye ne bagaa katutuule ewaka nti embeera yabakubye ateekamu nassaamu abamu bafuna enteekateeka n'asobola okupambana mpolampola n'atuuka e Kampala naye era embeera emukuba n'addayo ewaka n'akomawo enkeera n'addayo n'alaba ekigere kikutuukako obukutusi yeekole ntya kantuleeka ebintu bizibu omanyi politics oteekwa omukwata bulungi kati ye tajja kulwana nammwe nti aleeta amagye gabakuba embooka embeera ejja kukuba yokka akuteera ekintu kyokka nekikola ki nekikunyigiriza gwe wali olabyeko ebikomera bino omuntu aba tayagala kumutawaanya nnyo ateekako obuteesi bumbwakaali mukomeeri tokonkona nako totawaana naye kakati embeera bwetu bweri abantu abagenda okuteebwa abateereddwa it is a promissory note akusuubiza but that promissory note though we think it is money but it may not be actual money nga wali mu kittavu eziteekwa okuva tezinatuukawo what if they come ne bagamba nti bakakolawo bumasiki obukadde 3 ati kakati toyinza kiwa garanti nti mu weeks 2 bagenda kukola masiki obukadde 42 kale tugambe nti okuva ku myaka 6 tugambe nti jakoba n'abaana abato tugambe nti kale abaana abato bayinza okuweera obukadde nga 2 kale tugambe nti kale 40 million masks ez'abannayuganda okuzikolera mu weeks 2 kigenda kubeera realistic ekyo logically kisoboka okuba tetumanyi night gye bawadde gundi eyo tender procurement bawadde night egenda okubanga tukolera mask ezo naye nejja kubanga byekwasa ebyenjawulo kubanga it is deliberate nti omukulu taagala mu kaseera kano bantu kulayika nga bayiika naye kijja kuba ekyekwasa mu ngeri emu obwendala nti tetunnaba nze nabata naye night ngambye tenabafuna busobozi bukola mask bukadde 40 zakuba bannayuganda mu weeks 2 omulimu gubayinze ate tetwafuna kampani ndala gye twawa tenda kubanga that is one scenario eyinza okubeerawo naye ate eyinza obumala ne distribution throughout the country nayo nebeera nzibu kubanga we've already had an experience over food distribution nga emmere eruddewo emmere babadde bagigabira abantu kakadde kamu n'ekitundu Kampala ne Wakiso
naye sebo nga tegabika ate ne bwe babayira nga baali bagiwadde ggwe mmere badde tegabika sebo abantu bali mu bufuku nnyo kizibu nnyo naye masiki okusooka ozigabira ensi eno yonna Kampala tugambe Kampala yenna bwe tuba tuwadde sample nga eya Kampala ye kenyini atutte emyezi n'emyezi okuva bata kankuli bwana wamala ne bagamba nti tukuwadde ensimbi ne bwe kuba kugaba mobile money mu wiki bbiri tozigaba mu Uganda yonna ng'ate tolina gy'otambudde otudde butuuzi wano zikasuka ku simu z'abantu tozigabayo computer tozigabayo okosindika tozigabayo n'ozimalawo naye kakati ate buno bajja tugamba nti ate LC erina okusooka okuwandiika abantu kubanga egenda kuyita mu system ya LC sub county bigende paka wansi ku kyalo kati sente balina okumanya abantu be bawereze gundi ezo list ez'abantu kino ekyalo kiriko abantu bwe bati okumanyira ddala paaka egenda okujja mu bantu bitundu kye ebyenjawulo bano balina bwe bati bano balina bwe bati awo kigenda kubeera kitya akanyambere gaako weeks bbiri zinaamala mu nteekateeka eyo weeks bbiri erimu production ne distribution mu weeks bbiri omukulu zeyatwongeddemu mwayagalira babukole buggwe n'okugaba ekintu kyonna kisobola okubeerawo kubanga lockdown eyamba gavumenti nti eba ekyakontrolinga ekirwadde ekistadinga nekyeyakyo eri very confusing nabo bakyetaaga time ago ge mazima agakaawa bo naye ffe tuwulira titukoze eki kituyinze twagala genda twagala kulumba yagamba nti bakati banumba ziyize ntyaliyali nabo balina okufuna obukodyo kubanga lwatifu bamala obukola bwonna ne batwala ne minisita ne bamukuba ebifaananyi nga abulambulako ne bagamba tulinda packaging era kati obwo bwonna bujja bba bukodyo obwo ebipackaging ebintu biva China tetujja bubawera mu ngalo ate ani gwokawa mu ngalo n'akatwala tetujja buwera mu ngalo naye ate China factory egenda okubugira yakilozinze nayo olwa COVID yazze mu ggwanga erya China ate nga China abantu baginako naye akaki baginako bias baja kati company badde genda okuleeta mugundi ezikozesebwa twagistorinze actually president ateekwa okuba eyakamuwaddaako nako amwongeramu ne high five ey'omu banka agimuweerereza ku WhatsApp kubanga this is a tangible reason oba gyekiri ekyo tangible reason ekwatibwako n'ogifiiringa nti ensonga it can change erina a lot of variables there are so many variables koyinza okwetoloolera to extend nogenda ne paka mu gw'omunaana raw materials zizokka okugwawo that is another reason yes we are waiting for raw materials another 3 weeks oba packaging material teriwo naye tumaliriza tudistributinga naye process exercise etambula mpola kubanga emmere okwetutte emyezi n'emyezi mu Kampala yense bwe nekolera akabadi nentwala aba union BS negamba nti they are substandard tuddamu kukola bupya byonna bisoboka ati zezo variables zenkuga ekintu kino kirina factors waliwo oyinza okwetoloolera kati ate nga munnauganda tayi kubanga yakugamba nti munnange nze ekintu nabatta naye kakati munnange abamaski ate bembeera mukola ki kati mwena mutunuulire bamaski abantu betwawadde omulimu ogwa maski bwembeera mutunuulira kubanga bebabasibye kati sinze mbasibye owa maski waliwo omwana olumu yansaba ssente naye era nange nalina variables zirina ne mugamba ziri ku mobile money daddy mpe simu nzinune eweddeko eryanda tujje mugundi kantu kange kamenyeka bw'okajja mu simu eno n'okazza mu ndala kajja tulinde eryanda liddeko masanyalaze gagenze one lugitawo kati gye byaggweranga obudde buzibye nti dati tompadde se ne mugamba olagawo ekiro kati tuli mu lockdown sawa za kapyu okutuusa ate nazifuna enkeera nenzimuwa physically olaba nange we nazanyiraawo oteekwa okwewaamu akantu wokyukira
kati wewamu gap ne wewamu obulala byonna byabadde tebikyakola kubanga naye kano kalungi nnyo abadde talina kyagenda kunyonyola bannayuganda abeekuumidde waka kano kawoomu emyezi ebiri ng'ongera kubagamba nti tuyingidde 248 naye nga bonna babimotoka 17 babimotoka wadde mulimu bannayuganda naye nti era omuwendo ogusinga baavudde Tanzania baavudde Kenya. Bannayuganda badde bagenda keera enkya beeyigwe mu nguudo batambule buli omu ajja emotoka ye agikube ku nguudo ate singa teyayogedde jjo nakyo kyali kina implication eyakyo kubanga ennaku zibadde ziggwako olwaleero. Kano kawoomu kiki ekidda kutuzzaako ki mu mbeera eno kanoko kakati ate bano bannaffe beyagambye nti bo okudda mu butale nga vaccine ezuuse vaccine tetunaba kumanya bbanga lyayo lyegenda kudda katale ka okumikisinga bano ab'obutale obutunda emmere yabagambye bo okudda okutundiramu obusimu n'okutundiramu engoye nga tumaze okuzuula eddagala abo balina we bakyukira nabo you just go not setting up edduuka ewalala kati abo bo kati awo twawudde nti kati owino agenda sigala nga wa mmere yokka owino tebatundirayo ngoye nkadde ati kakati teri kuzizzaayo okutuusa nga tufunye vaccine kyeyategeezezza mu ekyo abo bonna kubanga abo baayimirizibwa okuva mu wino ntundiramu busimu ntundiramu masigiri ntundiramu byamasannyalaze biki abo bonna bagambye okukomyawo bye mwali mutundiramu omwo emyezi 2 emabega kati nga temutukyalimu nga vaccine efuniddwa katuve ku mungaali akatugu amaduuka gonna agatunda ebintu ebya bulijjo gajja kugula bwe gatabeera mu arcades naki na malls kati sooka otunuulire Kampala oyo byakeera ebiduuka byonna sitayiro ya arcade na malls abo bo bakyali kati bw'oba obadde olina edduuka lyo nga liri mu arcade genda obijjeeyo biteeke mu bizze ewaka luguudo lw'entebe naye ate bajja kusanga oguddewo ate onoggulawo oti kati nannyini arcade alina ebisumuluzo takukkiriza kugula kiduuka kye mu kaseera kano kaakati namba 2 yeeyo gy'ogambye nti tewali kugattika kutunda mmere n'ebintu ebirala mu butale okutuusa nga vaccine tugizudde eddagala erigema ekirwadde kino baatugambye ekitono nnyo omwaka gumu n'ekitundu how are the two related ekinaki vaccine ne abantu okutunda engoye n'awali emmere omanyi awo ndabanga ate abaagadde okukola regulation ey'obutale omugattiko ogwo ako tukamanye nti katale kammere kali katale kangoye yes naye ekirungo kyataddemu ekya vaccine okukuba kusibira ddala nno kitegeeza ate kaakati gwobeera nga wali okoleramu abajja kuvaayo bokka kubanga olagamba nti ndirinda di vaccine ati kati kitegeeza nti kati awaregulati nze nti owina asigale nga wa mmere nakasiro asigale nga wa mmere kaleero asigale nga wa mmere kubanga badde bannaffe abateekamu obuntu obwo n'agattikamu n'ateekamu busimu n'ateekamu engoyi kati abo bo bannaffe abatunda ebikadde badde bamanyi luli babagoba ne bagaana okuwulira ne bagamba nti ebikadde tubizizza kakati awo ogenda kunoonya gyo ebitundira tojja bitwala mu arcade ate kubanga arcade ekyalina yonzigale mu kaseera kano tetunnamanya bbanga ddala abakyala abatunda mu butale people must be very careful abasajja tebaliiko ba heroic ladies abo tebaliiko abasajja naye waliyo abasajja abatunda mu butale abadde basulamu era nabo kati abo bo basigaleyo ndowooza kubanga yagambye abakyala abatunda mu butale bajja kukkirizibwa okuddeeka nga bwe badda the men are excluded that is my observation mwekyo naye ndowooza weetaagawo nawo ate interpretation tewaliwo ate interpretation can't you tell the difference between market women and market men president yendowooza okusinga amanyi nti obutale buno bukolebwamu bakyala era ekifaananyi kye baanguwa ne kye baakuba baalaga mukyala eyali yasuze mu katimba kati naye we yagendeddeawo kakati eyo nti balina kafiiramu kati abo balina teyaba mentioninze kati awo nawo waliwo era bwe bakusanga ng'ozunga olagawa ngenda mu katale pulezidenti yatadde bakyala kakati awo leero abapoliisi tebajja kubeera na misinterpretation yonna gye baba bakoze naye nga waagala weera interpretation entuufu awo
kubanga president yabadde amanyi tebagiyita interpretation restatement addemu akirambike bulungi kati kino kyawedde abaka abasajja tebaliiko kino ndowooza omukyala Amelia alina okugenda maaso anyonyole president kino owa trade nti Mr. President mu butale mbadde musolamu n'abasajja oba abaami at different ages ababadde bagumira embeera kubanga gwagambye bakyala bokka naye n'abasajja babadde basula mu butale nga bagumidde embeera bo bakole batya abasajja bavuddemu dda ekyo kyo kiwedde namba 4 wajja kubeerawo engeri ey'ekiwompolampola ey'okugulawo entambula ey'olukale minibasi ne taxi nga bagendamu capacity yesalise kitundu kiramba 50%. nakyogera dda nti bajja kuba 7 babiri mu maaso driver n'omuntu babiri ku moto gwa conductor omusaabaze ne conductor abo abasabaze bakyalimu bameka babiri awo omuto oguddako babiri abo bameka abo babeera 5 basatu abasabaze basatu awo kati bakyali bana ali omu maaso omu n'omuto oguddako omu n'oguddako babiri omanyi mubeera mu rozi 4 n'oguddako babiri abo bameka 5 n'ogudde emabega babiri kakati ekyo mu reality kitegeeza ki okubanga bobo applyinga tugambe nti ova kubate kati ekyo nakyo kyabaddeko implication nagati banaffe abali mu districts ezirimu akasandali Busia Mutukula Rakai mwe temuliimu kubanga mwe muyinza okutambulizaamu ate abantu abaliko obuzibu ennyo naye kati omuntu abatakugobye mu business technical awo abatagobye muntu gwatambula omugugu gweyongeddeko ekyo kigenda kubeera ne mu air travel kubanga entebe ezimu bagenda zijja mu nnyonyi nga waliwo olwotuula mu nnyonyi nga omu babiri basatu meeri nga waliyo 2 kati oba emu 2 3 4 zire 2 bajja zijjamu kati abadde agendera $2,000 olugendo ogenda kukwata 4,000 awo bagenda okugambira nti is it really necessary to make this trip is it really necessary to make this trip bwebanga si emergency bwebanga si necessity basic kubanga kati bwebanga balala babadde batwalira emitwalo tugambe mu basi kati okwata emitwalo 8 ogenda n'amadda 8 oteekwa okuba olina ekikutwala egindi eyo kakati noono wa taxi naye mbadde nze kugereza ku bannaffe aba taxi bwabanga olugendo abadde alutambuza siringi 10 ku makya mu kutambula awo jangu n'otekamu nojjamu okuweza abantu abo kubanga badde basoma olusi 16 14 kati ajja kubalaabalamu agambe nti amafuta genteekamu nga sikyalina kyenzijjamu oyo yeegobe mu bizinensi yekka tebeegoba mu bizinesi embeera ejja bayinga bajja kuzivaamu bajja zipaakinga this extra burden is transferred to the consumer bw'anaaba tasobola nti kugibeeramu nga n'omusanvu tasobola kubatambuza awe ogenda okulaba eggaali bwenyooka ekampala ajja kubatuuza eggaali zigenda kusigalayo era kyeyagambe kiri health okutambulira ku kagaali eggaali zijja kukola ki kusigalayo abantu bagenda n'okugula obupikipiki kubanga awo kiri basic kati ojja kubalabalamu ogaye nti mbadde ntambula nti okutuuka gye mbadde ngenda mu bbanga erya lockdown bwebadde etambula mbadde nspendinga kyenkanawa ogambe nti naspendinga kagaali nenkagula $40 omulundi gumu nenkateeka awaka kubanga okutunuulira omuntu gy'ova landlord akubanja otuuke mu taxi wabadde otambulize enusu 10 otambulizeewo 5 otuuke ku mulimu naye opangisayo bupangisa akanyambere gaawo kabeerawo kati awo tatetekanyiza birala byakukolera ku kyalo oba kukolera awaka ekyo kye bagambye nti very many people are going to go into abject poverty abject what poverty eri ewunya n'okuwunya because they will simply be thrown out of the system nti embeera ekukasuse n'ekuwandula ebbali tugenze ekya bodo kimazeeko namba 6 amabaala night clubs ne saloon gym sauna swimming pools byonna bigale
ebyo byo byekiragisa okubanga bikyali biggale kubanga abantu bebaleeta bangi nnyo mu kaseera kano tuyinza kumanya bavuddewo okulabika nti bajja okukola congrimation eyo kati abo basigale nga bakyali baggale ndowooza omukulu yakirabye nga kya mugaso okusigala naye nkankubuulire abantu bangi balina saluuni enjala ebaluma emmere tinabatuukako okimanyi nti buli mita 100 nene nnyo buli mita 2 waliwo kasaluuni abavubuka basinga obungi basala nviiri bwekiri n'abakazi bangi nnyo bayingira ebyenviiri bookya enviiri mitwe gy'abantu kati abantu abakyali abaggalire bangi nnyo bano abawuga bajja genda mu nnyanja yajjudde amazzi gaweze n'enkuba etonya nnyo ennaku zino mazzi gaweze swimming sawuna bakome ebyoto ewaabwe jimu kera tambula namba 7 borders and airports remain closed so that we don't import awabaddewo akanyamberege kuba kati wano yakilashinza ate ne mukulu munne ayakiwolereza ene wasemba Osam Kahamba kuteesa okusinira ku balwa gye yawandiika okulabika nti bakomyawo famire ya mwami Kavuya wano gavumenti yakwatiddwa bukwatibwa mu kavuyo omanyi waliwo omuntu okukwata tebakanyizaawo ng'okoze ekintu n'otunula ebiriro lino kubanga baaganira ddala ennyonyi okuleeta abantu kuno yega twagala kagu eya kagu yesiganga naye gwasusse ogw'obulamuzi nti weewo kati ne bali abalala bwe baagala obbatetenkanyiza tokyakizizaayo kubanga olede wawandika dde nokitwala mu maaso ntusooke tuleete 13 13 bafamire yaani abagenda okujja kubanga tuyinza gaa nti abantu 13 bakomewo at the expense of all Ugandans abaagala okudda kubanga kitegeeza nti abantu bano 25,000 abawandika ku bukadde 7 bonna abali mu mawanga ag'enjawulo abeetaaga okudda mu ggwanga erya Uganda toyinza gaa nti oleeteko 13 olwokubanga bano bajja buuza nti bano balina criteria ki balina mitendera ki bannayuganda mu musaayi gwa njawulo ki n'abalala abakyali stranded abali eri b'otasobola kubangozza bw'oba ogambye bali bakomewo bafunire ennyonyi mulimu abalina ssente zaabwe basobola okufuna chartered plane ne badda okusinga okubona eri okola enteekateeka ennungamu kubanga abasinga bali mu nsi ate enzibu ennyo kino kiri bwe kiti kyazze bwe kiti muyinza okubeera awaka nga bafumbye emmere mubenva ne baana ne bakaabiraawo enjala ne mugamba tujja kulya kiro kati ogenda okuyita eri bakusanga ojjayo omuwogo ogukola ki ogumugunya kati awo olina kuyisa kiragiro kale nammwe muba mwagala mujje mulye yo buli omu ajjeyo gumugumu kanono bamukwatidde mu koona nga alina kyakukusa nga jjeyo muwogo kale nammwe 2-5 kale katukole enteekateeka nammwe tulabike nga tubajjayo mpolampola provided olina ssente zo ezigenda okutwala mu self quarantine nezigenda okulabika nti opangisaamu ennyonyi okwereeta mu ggwanga erya Uganda kino kyabakute ndowooza off topic kyali ki baagadde kukukusa kyebakukusa no ne bamutaayiza nakyo ne bamugamba nti kale ne bali 25,000 katubagatteko bugasi naye nga singa amasomero gakugulawo eri abo abagenda okukola ebibuuzo ebisembayo ebyakamalirizo bwe mubiyita ebyakamalirizo teri bibuuzo bya first term bimalako kakati awo social distancing yokka naye kanyamberege kennyini awo abo beetaaga okubanonoola buli lunaku kati waliwo akanyamberege kali awa otunulira Kampala ono de school zezimulimu how are they going to go to school public transport ey'abantu 7 kubanga abasinga gye ne bakozesa bwana gundi abayizi baffe bawala baffe balinyanga taxi ku makya okugenda ku ssomero naye kaakati ezize ez'omuzadde zikyakubuze n'ez'omwana oziteekeko sikyakuzannya nno kati aweke kanyamberege tukitiza weeks 2 atutaatwe tugende naye kyoko kinulemu kati n'alina ebiyumba ebiri ewaka abapangisa tebanaba kusasula naye nga wagamba nti omwana nja mujjira omwo n'ogwo omuzigo namba 9 curfew remains in place for 21 days
mimi nataka hiyo maneno mjuli kabicha maneno ne muzuli tubikwatagana omanyi there has been total security otherwise awalala wabaddewo ndowooza insecurity waliwo abakubye abantu naye buno ebyobubbi omuntu ate okusaalimba ekiro ennaku zino abantu okuwumpuguma nawuliranga edda kakati omuntu asirikako omuntu akola ki asirikako ate n'abasula ku nguudo leero beebase ku tulo beebase kuki ku tulo emmotoka tezikyawuluguma throughout the whole night 11 ku makya ng'obawulira bakkirira okay hotel ne restaurant zisobola okuggulawo kasita bakasitoma b'observinga social distance nga temulina air conditioning emmere mugenda girira mu kimpukumpuku mu bbugumu genda ku balukoni mugenda kugirira mu bbugumu oba mugenda eri mu nzija gye mbamuliira emmere naye yagaa nti ezo nga luli bwe yazoogerako era luli yali agambye nti bakole teekaawe kati no zakkiriza mutuule mulire private cars nazo zikkiriziddwa okuddamu okukola nga tezisussa bantu basatu awo nkyalinawo akabuuzo kaaka pulezidenti yandigambye abantu bana nga ne driver mwali yagambye basatu anti kakati nze my reasoning is this bw'oba okkiriza driver okutuula wano ne co-driver mu maaso wano eri siiti gye mulekamu omuntu omu it is wastage ebeeremu omuntu babeere basatu emabega babeere babiri ne maaso babiri eriyo emmotoka ennene ennyo esobola otwala abantu 6 ng'eya mwami Ssenkubuge kozi mugiyitaani Pentagon eyo ennene enzibu esobola oteekamu abantu nga 8 ate nga mwenna mwewadde space nga liwo social distance emala kati y'omukulu ate yaganye eyakooni ate mwami Ssenkubuge yavugira mu eyakooni throughout kakati ate ye teyaga tasinzidde ku saizi ya mmotoka yawadde ekirego yagambye oba oyina Pentagon oba oyina ki tugambye basatu ensonga ya social distance basatu bw'oba oteekamu co-driver naawe driver n'omulala omu emabega ebyobulambuzi bikyagaliddwa bakuuma ensolo zaffe mujja kusiiga amazike gaffe ekirwadde kya COVID-19 okay minisitule y'ebyobulamu n'ey'ensonga ez'ebweru bagenda kukola entegeka ey'okulaba nti bannayuganda abawagamidde ebweru bakomawo kuno awo yagambidde nti buli omu weekala weesiba bw'okomawo ogenda kwesasulira ez'ennyonyi ezikuleeta ate ogende mu maaso olabike ng'era weetwala mu karantini ku nsimbi zo bino byonna tubiteereddwa bigenda kubeera nga bitagululwa nga wayiseewo ennaku 10 n'emmeka zez'obukookolo ziri kati obukookolo bwe bufuga bintu byonna bye twogeddeko waggulu kubanga naawe alina emmotoka ey'obwannannyini tojja kugijjayo kubanga abasinga baba balina akasente kaabwe asobola okwegulira masiki asobola okwegulira shield asobola okwegulira visa n'alabika nga atambula naye bagaya nedda togijjayo basooka kuleeta uniform tulina okubeera ne masiki ng'efaanagana kati gwoba osobola okugula efaanana etya oba etya kubanga gwoba oliwo definitely tebagenda kuleeta kala nyingi kubanga omuntu akulabira eri nti yeyo yaffe eyo gye for identifying purposes tusobola okumanya nti oyo ayambadde n'atambula bulungi kakati wanaagamba nti nno abantu abali ebweru abakyali konkomalidde ebweru bali obukadde 2 naye nga abaasabye okuba nga bakomezebwawo bali 25,000 abaasabye si buli omuntu ayagala okudda kati bano be baasabye ate ndowooza nga balina n'obusobozi obulabika nti balina entegeka ennungi balina akasente kaabwe akasobola okupangisa ennyonyi n'okuba nga bakkirizibwa okudda ensonga enkulu ndowooza yakakookolo kati obukookolo bwe bugenda okulabika nti bukkirizibwa okusinziira ku standard ezibaddewo abaabugula kati ndowooza musigale nga mutambula nabwo mpolampola paka wiiki zino 2 ate zinaggwako gavumenti ereete enteekateeka endala
eyinza okuba nti etuwa obuli uniform kati abadde batabulina ndowooza ate bebaviiriddeko akanyamberege kano aka weeks 2 naye ddala boda zino zinadda mangu mu business. Let's talk about boda zo ziyinza okuba bwe kibanga ensi yonna egenda kutwala ekintu kye bayita social distancing boda omulimu gwayo guli mu katyabaga. kati wateeka okuvaayo omugezigezi n'abaako boodi endala gy'ateekateeka mu kaseera kano n'abaki ne bayiya boodi endala esobola teriiyo ate oba nettukutuku azigaanyi omanye ekiri mu katukutuku anti konna mubeera era nga boolaba mubeera katukatuwe muti ezo zo ziyinza okuba nga zikyali nnyo n'obutaddira ddala nze sigala ku bya migugu era ababoodaboda tubawa amagezi abali eyo bw'oba osobola okufunako ekirala kyokola naye migugu ki gye basomba egyo amagi bavuga amazzi n'ebituo by'enjawulo byalabika nti bajjamu akasente eyo kuba yabagaye musigale ku bigugu byokka bye mubasigala nga mutambuza ababodaboda mwe basinga okufuna sente mubeera kutambuza basaabazi kati awo ababodaboda basale amagezi malala anti kati awo bagenze mu bulimi kati nze agipangisiza olwo self ride osinga oyagala okugenda e Kampala yiyo mutwalo weetiremu amafuta otambule kati awo kyebagenda okukola abamu ndowooza bagenda ziwa bano abali mu kategori zino ezimu ezakkiriziddwa okuba nga zikola abeere nga mwayo oba bakkiziganye omwezi n'ate nono agenda ogitwala agenda kugjayo mmeka zagenda okuba nga amusasuza abaleeza transport abaline ndowooza buli omu kijja kusinzira ku bizinensi yo n'entambuza y'ebintu byo bannaffe bamakanika abasinga kati badde ku bodaboda na bugaali naye nga bagenze ebintu nebigaana okutambula kati amaduuka gano ag'omu Kampala ndowooza ekyaga wengalabirako obuzibu bw'oba ogenze ku maduuka kati gye tubeera ewaffe olaba nga basibyewo akagwa which cannot be done in Kampala mu byakedi byatu birina emiryango mingi buli omu ayingira wayagala ne bwe gibeera emiryango ki mulina edduuka ly'engoye tosobola kugulira lugoye bweru n'olukwata n'olufiitinga n'olukebera aleeta empegizo n'alyoka aleeta ebweru luno lw'oyagala kizibu kikyatwala akadde kabeera ebizigo abakyala bagula ebizigo era mu zaakedi ezo mu biduukaduuka era alina kusooka akitunuleko bw'ati agende alonde kino sikyagala akizzeewo njagala kiri njagala kino n'amasimu bwe gatyo kati awo byo ebyakedi birabika nga bikyali bizibu naye tugenda kumulamu katono nnyo bwe tunadda atujja batunulira ensonga ez'enjawulo n'okutunulira ddala ensonga mukulu zayogeddeko olunaku olwajjo katukomewo